Tosubwe chiddako ku Ace Media UG. Munange ngasigwa mulaavu kyokka ndi mu prison ngangwa mulaavu n'omwana w'omusirikale mwana gwe ngangwa mulaavu nga ndyoka nyumirwa nga katandika okujja nga katimba aka prison nga kaningizaako bambi kali kalungi kafazia nga kalungi banaye nga mwagala yali nga asomera eyo kyabadaaza some baliyita budde nga sibone ku vidi nze ngenda nfumba bulungi nnyo ngenda ne mukyalira mama abira tanatu abo abanga atuuka nga natyo tukaze nga nvaayo nga gofuluma nga mwagala wakibalanga noga ntino kati anaatera okugenda kansokeyo nga mumanyi nze nga nkeera nnyo nenfumba nengenda nekyalira girlfriend nemutwalira ebifi nsiikako wabunyama obuprain meat nga teri mukasulu konna nomufumbira ku lutooke nofumbayo kapiraawo mama yali atuyigiriza ofumba nentokosa netugenda nemumukyaliranga kati munange olumu omukazi ansanga ndooza nga yabikakasa nga banyingiza ekkomera mwana gwe nembeera mu kkomera kati olunzizeemu ate mu eri embeera ey'okulima kati kuno bikyuseemu nakitende nga yantwala wano mu kutwalira abasika balala bantuma nga balaba sitoloka ndi free nnyo muwazi yampa ebbeetu okuma yampa ebbeetu yatuuka nga nenva mu uniform nengulayo ebupale obunu nga mbwambala amazima ga Katonda mugulu sirimba tekibangawo ku prison zisinga nziyakimpa ngoyambala wala bino video nga yali nga nyambala leya nga ninga mwana wira batu kukuswa bandi mwana we kale nga uniform njambala mu olumu nga abagenyi bagenda kujja abazungu ngabo nitankanga nogenda nga sijambadde kukulima kati waliwo omusirikale bamuyita Nakitendo oyo ye newe mwogerako neekanga mukyala atandika okuntuma ewuwe kati ewuwe yalinayo omuggo gw'akaana akawala kaja ati wangi taata kafaziira bannange nga kalungi kati jjukira nali muleeya nange ndi kavubuka kato faziira nga amaaso naye nga nja kuyita kumubeera mu ngalo kuba tusobola kutrustinga musibe how can you trust a prisoner ng'oli mwana wa musirikale kali kasoma nga kana kakagala nnyo kali musiniya kali kansinga ekibiina kuba by then we nakalabya kali wa musiniya 2 ati nga ntandika otwalangayo amazzi nenkabuuza nkatulira essalaamu nenkabuuza nenzirayo nenkeerawo tutandika okwagalanga ennyo okukakola okugendayo otwala amazzi era nga mwesooka fanina kitenda amazzi leyo tetutwale gagamba twala munange ngasigwa mulaavu kyokka ndi mu prison ngangwa mulaavu n'omwana w'omusirikale ngangwa mulaavu eyaddala era mulaavu zinakagwamu njibala nayo yali yaddala ate nga yakito nga yakisiru naye nga laavu yaddala omanyi okubeera bino ebyekito pasi laavu eyo gyembala bannange nga tugwa mu mukwano ogwa ddala natandika okuwulira mukomera nga n'elunaku sibijjukira ebintu oba nina n'okudda ku ssomero okuddamu osoma ebyo byonna sikyabibala ng'obulamu butabe enjaga etambula buli kimu nga muwa sente nga ntunda enjaga nembeera n'emitwalo 10 amazima ga Katonda 10 nga nziteeka nina pule munda eriko ensawo nga nyambala ngula ebintu nga nakunkawa sente naye byaddala nakukanjagala naye nga tetulina kyetukola naye nga tugenda omanyi omusibe naye ng'ofuluma n'ofuna ku keesi n'ofuna ku haga ne bakuzaamu amaanyi n'ofuna kakasonda modda n'ofumbata omuntu bwoti naye ng'oli musibe aiswe ndayira nga ntya Katonda ng'eyo tayimu ngifuna omusibe okitegeera naye nga ebyo muwazi n'abimanya oyo afande n'abimanya nga teyaŋŋamba alaga go ahead kubanga yali tayagalana n'oyo mukazi kati ye nga amanyi ngenda kwonoonera ddala yagala muntu wo entandika omugolera omusajja oyo yanjaga yaba ne Katonda mu blessing yantambuliza obulamu mukomera
mwana gwe nga wamulaavu nga ndyoka nyumirwa nga katandika okujja nga katimba aka prison nga kaningizaako bambi kali kalungi kafazia nga kalungi banaye nga mwagala ngole kokofira sisobola nagyerabira in my life sisobola kati munnange ekiseera kituuka nze ebiseera byaggwayo nga simanyi nga balina okututta kati tutuka ekiseera batugamba mutegeke engoye zammwe nga ziri engoye nazivaako dda naguladde engoye nenzigolola nenziseewa fande muwazi nazigula zenaagenderamu obusente nabutereka bwe naafuluma nabwo olwo kati ndaluse namu ndaluseemu ndira mulala nnyo nga n'ebyembala sibala kudda waka nga nina obusungu tebajja kunnambula biki ebyo nterese sente natereka esente ng'enjaga bagigula munda bano banjagala mukomera nga ndetabikedo nga baagala obbigula ne babiriira kawunga ako okitegeera nga nkola ne batuuka nga balina otuta neŋŋamba yiniwe yinfa kikasa ŋŋenda wabweru munnange nakye teyamanya nti waliwo ekiriwo wakati w'omusibe n'omwana we teyakimanya naye ate kyali kinene nosinga we yali alowooza kyali kinene bino byegamba nga sikusaaga ŋŋambulya mwagala ate nga ndi mumalirivu okukola buli kimu okuba n'omuwala we yes naye ng'asoma abasibe abamu bakitegeera ne baŋŋamba naye gwoyoka nakitere nga tasaaga nembiwakanya kati nakitende yabiwulirako ndowooza naye teyareactinga yasirika ne tutuuka ne batuta myezi ena nga batuta bwe batuta sendi wange agenda sendi wange muganze siva mpigi gye nandiyise nga sente ennene mugamba siva mpigi ebiseera ebyo obuyumba bwalinga bwalayi singa sifuna ekyozo ekyokwepangisiza nga mpangisa naye ngaekimpangisiza muwala kati nga ngamba kolo lwe banta nakitene every Saturday yalinga agenda kati batuta Saturday era saagenda nasula waka ewana kitende waliwo n'obwana obuto naye yalina enju nnene kati nensulawo era okwolwo to be honest sina kye nakola okitegeera bafunafunye bino ebya bulijjo ebyo ebyokwemula ne mwemula mwekisinga kubula kwerumako mimwa kati munnange nafuna lume nga omutima ngaba lwaki toddamu n'osoma kati jjukira nali sinaabalaba results zigenda okujja nga nsomye bulungi neŋŋamba naye ngenda beerawo ntya kati waaliwo St. Teresa eri Kalagalaawo erina ekatende erina gundi bbiri branch bbiri nga ngenda nsaba olwo nfunye nalina eggaali ewaka nga ngenda ngipiikingayo ewaka kyenanonayo kyokka n'engoye zange ezimu wabasangayo nasangayo baganda bange mama tebaaliwo nga nina obusungu tebajja kundaba kubanga kankubuulire mu nsi muno tukola ebintu bingi tukola ensobi naye ne bwokola ensobi era maama at least wadde si yabakala akuzaala naye abeerawo oba taata kale abeerawo kubanga mulamu buno eŋŋanda ze zilasiti zaffe mu kaseera kali akatabuse owooluganda yalina okuba lasiti oba maamawo naye tebakikola kati nga ekyo kinnuma kati munnange nga nnonayo eggaali yange kati nga ngamba njagenda ng'obwongo bumpo jagenda ng'ogula endagalo zeete mu tawuni bazigule ng'ovudde ku ssomero nga ngenda nsaba ku ssomero ekalagala nga ngenda nzijjayo results zange Mabuye nga nzijjayo nabampa ekifo ekalagala kati olunyingidde mu bulamu obwekwerabirira naye nga ebyo n'ekibinkozesa njagala kusemberera Faziira namwagala era saagala nkulimbe kati njagala Faziira twagalana olwo alabye ne wembeera naye atuuka ekiseera ayagala atuluka ku kusomero mama yali amwagala nnyo nga muwanyo freedom agamba mulwadde era yali alwala ngamba ngagala genda ng'asaba ku ssomero yali ng'asomero eyo kyabadaaza ssomero baliyita budde nga sibo ne ku vidi nze ŋŋenda nfumba bulungi nnyo eŋŋenda ne mukyalira
mama abeera tannatu abo abanga atuuka nga nati tukanze nga nvaayo nga gofuluma nga mwagala wakibalanga noga ntino kati anaatera okugenda kansokeyo nga mumanyi nze nga nkeera nnyo nenfumba nengenda nenkyalira girlfriend nemutwalira ebifi nsiikako wabunyama obu plain meat nga teri mukasulu konna nomufumbira ku lutooke nofumbayo kapiraawo mama yali atuyigiriza ofumba nentokosa netugenda nemumukyaliranga kati munnange olumu omukazi ansanga ndowooza nga yabikakasa akitya ngamba taamale konzi wangi kuyisa emirundi emeka konzi 3 afande nakitindi olwo sikyalina musibe nga ngamba yampe mulabuwe muzi alina ekigambo kyeyakozesa kati nze njakifunza nga ngamba baŋŋamba gwandiira omwana naye ate ye yakikozesa kirala kyabuwemu naye wandeesonyi omwana wange tondiira mwana muleke oba onjagaza emirembe naŋŋamba nkimanya ajja n'asula n'ewu naye omwana mukole ki yajjanga n'asula yajjanga n'asula abo abasirikale baba ne nayiti kati waliyo nayiti ye ng'omwana ajja misinde najja n'akola ki najja n'asula kati munnange nakine nga mponi nga kati nze kasaya mponi nga nangamba manyi n'okumanya nti asula ewuwo naye ensirika ndowooza ye yakivaako nolowooza byakusaaga kati lumu obutalwisaayo mboozi lumu ndi waka maze okwoza akagaali kange nina notisi kopola notisi ebyaddala nali simanyi nti Fazira ajja waka obukitegeera kumbe maama we yali yakava ewaka wiiki etya kumbe maama we yakubye ku ssomero yuki maama we tasiiba waasiba ku bigaali atutte bali sibe kulimisa agamba munsindikire ku mwana wange ku mwana oyo nina kye mwagaza ng'amusabayo mu butonga oli era omwana nga bamuteeka ku takisi nga bamukola ki bamuweereza empiki ng'akomawo kumba akimanyi omwana we bw'anaatuuka nga taliiwo ajja kusobola kujjawo direct era nga bwe yakibala bwe kyali yali Saturday kati njoza akagaali engeri obulamu tebweyagala bulungi kati naliwo n'abaana ba Land Road owulira waliwo omanyi olaba in life ekintu nga kigenda okubaako olina engeri gy'owulira olaba ekintu kyolaba notakitegeera naye otandika okugamba sina maanyi sina ki kati munnange nga mbeera kati waliwo omuvuka bamuyita Shafiiki mutaani wa Land Road katuli mu kalumu kange bwenkopola notisi naye ali awo mba ndi awo nga Fazira azze misana sawa nga 8 ng'ajja buli we nalaba nga Fazira ng'obwongo bumpa manya ngenda beera naye wano mukwemola dakika bwe ziti ekiddako kiba kirala ati bwe yajja nali nkopola notisi nga nzikopola saazimala nayo tubeerawo ne Shafiiki kati ndowooza nga maama we akubira abasirikale essimu yali yakoze edda settingi ye nga ngazi buli kimu amaze okipanga newaka bamanyiiwo byonna nze bye nali simanyi mwana gwe ng'omuwala ajja Shafiiki yali waali nga natta buteezi kufuluma bwati kuba omwana yangamba njagala kuva wano juke mba mwagalana oli asobola okwogera ekintu nomanya agamba asobola okwogera ekintu nomanya nti ono okayogedde kino ategeeza kino kataasi katugeze akugambye nti munaye njagala nogenda obudde bugenze aba ategeeza maama anaatera okudda wandikoze ebyokola nitukola ki nga mpa obudde kati Shafiiki aba ayagala ofuluma teyafuluma watuli awo ng'omusirikale ajja saamanya mu kusooka nti musirikale yali waaleeya nga kuliko n'omukazi jjuke baba bano omusibe omukazi n'omusajja kuba balina obbaako omusajja n'omukazi nga bajja bwe bajja kati Shafiiki yali atudde ne Fazira nze nga nkopolola nkyakopolola nga bajja bakwata Shafiiki nga bakwata ne Fazira nga babafulumi tebankwata
kati wewe fulumye bali balowooza bakutte boyfriend ne girlfriend nga bakutte kati obusibu era banayo okwagala kuno kati mbagoberera ntuka ngamba ati kiki mbuuza omusirikale ati kiki omusirikale agamba kati ngenda olengera mu maaso ng'ali omusirikale nga batambula ngamba kambuuza omusirikale ono mumukwatidde ki ng'omusirikale agaana okuŋŋamba ko Fazia nno bano balabika batukutte nga mbuuza omusirikale nga mugamba omusirikale nga omusirikale ngamba ono boyfriend woono tulina kye tubaagaza ng'omusirikale mugamba laavumbu mukoze ensobi yenze boyfriend Allah omusirikale yambuza bubuuza yegwe boyfriend wo nti ono yani oze Nasuna Fazia mwagalana nti nnyo omusirikale nga batashafiki nga bakwata era omusirikale yakola bya kintu kikulu teyankwatako naye ndooza mu mutima yagamba laba embaata eno mwana gwe nga batuganga bagamba tuula ku ppiki kati obwongo bujja luvannyuma omutima guŋŋamba lwe wasemba okutuula ku ppiki ki ekyabaawo komera mu bwongo bwange ekyanzira namanyirawo njidde era omutima gwaŋŋamba oyidde era wajja era najja ebyaddala najja kutuuka ku poliisi kati olujjukira tuli kumpi ne police station njukira eri waffe navaayo olwatuuka nga baŋŋamba jjamu engatto yingira ng'afanda anyumya ebibaddewo kokosi waliwo omusirikale mayinja oba abiri nga kakaliraba embaata eno ng'omanyi kyoyingiridde kati mwena nga bateekayo ffenna ne Fazia ng'alyoka atabuka ate tebamukwatidde omulenzi biki ebyatabuka olwo yeerabidde ssente ze bamutaddemu era bannaye mbabuulire enkubiriza buli omu nange mwendi omuntu alwana ennyo alese ozimba enju nga nene naye buli wobeera mu muzigo n'omwana oba mu kisenge naddiiro abaana nga bakulu kibi kubanga Fazia yatolokanga ewaabwe n'akugamba nakuwulira nagamba ndese maama akiri bwe kiti kitegeeza nga naye ekimugjeyo omuliro gumususe kubanga awulira muliro bwe njogera bwekyo osobola okuntegeera kitegeeza nga alina kyawulidde okitegeera bwakiwulira ndooza naye nekimukwatako kuba olwedde yali akuze nange kanombe kasani nayo seddume wange nisinde direct kati nga banyingiza ekkomera ekyo kyo kyali kiwanvu mukko bwe banyingiza ekkomera okumanyi mama wajja kati mama we tannajja tannava ku kigaali kati ye yali tannatuuka nga taata yatuuse dda taata we Fazia ye yajja direct ku kiseera kwe nali ndi butayimbwa bwe buto ne buli bugumu nabuuza Tamale Shadraka yaliwa wano tukya twalimu bangi naye yali musirikale ati yali musirikale musajja mulimi naweeyo gombe najja nabuuza ni Tamale Shadraka baba bakakukwata buli akuyita ojja n'atalina makulu ojja yanze jangu ngamba yegwajagalira omwana we ti nanga kakati nze saayegaanako wayagala muntu wo ngamba kakati sebo njagala okuva ne lwaleero kitegeere nti yakuzaala esiridde ngenda kukusiba n'ebizuzo mbisuule mu toyo oba omwana twamuzaala babiri koma nnyoko era ekyo ekigambo siri kyerabira eyakusiba esiridde eyakuzaala esiridde ngenda kukusiba n'ebizuzo mbisuule mu toyo oba omwana twamuzaala babiri koma nnyoko kiwe kyoyatabuka mba ndi awo nga najja tyatuuse nyazaala yakulabula ajjukira oli yali yanabula ate ye yali awemula ajja nampemula nga sebo bulijjo nkolera bwoti omwana bulijjo sebo weefuka omukazi nangamba naye olina kiki ekyo mu mpale omwana wange yina yawunga biki naye labira nti jasi yali laabweyo kati munnange nga tubeerawo sebo amuwala okumanya naye baali bamunyigidde ng'asulamu Fazia ng'asula mu kkomera kati enkeera yalina okuddayo ku ssomero nga bwemunona kumbe simanyi batwala Fazia kumba ngenda dusigalamu ogwo
mwana gwe nasigala mu kkomera ne bakola statement naawe n'okola eyo nenkola statement gyako omuwala bamubuuza ebyenzijukira ebimu bamubuuza omulenzi abadde akkaka buli kimu kinedda ani abadde amulumba ewaabwe nti nze mbadde ngenda ne mukonkona nze mbadde ngenda ewuwe teyeegaana nga bamutwala ku ssomero waayita ennaku 2 limukomera wakasi atawaana kuba simu nga bantwala ogwaku nzirayo ku prison ate we bammanye nnyo naye ku luno ng'ekyawufumu era ekitiisa nga Nakitende akuvunaana ate wogenze wakola kati ngaawo biralamu tewagenda mu kooti nagenda mu kooti omusango olwo bampadde by the way ndio sinonzijukiza kati tubeeraawo bansindika mu kooti olwo baŋŋambye tokkiriza musango this time around bagenda tokkiriza musango ali wakola munene ekyasinga okuntiisa pose eba defilement eba simple defilement naye nagenda otuuka mu kooti nga tebakyasoma Nakitende verses Tamale Shadrack nga basoma Uganda verses kati wenawulira Uganda verses waliyo komito bakukomiti nga sima ojja kudda mu kooti ennaku ezitamanyikiddwa olunaku n'essaawa biki ebyo eŋŋamba awo nno wendaze kati wabaawo naayogera kino jjukira abasibe baba bangi naayogera kino mwana gwe nembeera mu kkomera kati olunzizeemu ate mu eri embeera ey'okulima kati ku luno bikyuseemu Nakitende nga yantwala naye nga ne muwazza anwanirako bakusaya ebbanga ki obeera ojja kudda ojje paka kulya olwo ndi kulima paka banaagusala yes ndi kulima ndi olwo tuba tuwuza omusango ojjukira nagugaana wafuna lawyer bampa owa gavumenti yes kati natandika nga ogundi bampolereza lawyer naye naŋŋamba tokkiriza omusango gugaane era omukazi we bambi she's my customer even now ampagira antuma kati nga ngamba gugaane akyali lawyer akyali lawyer mukazi mukulu nga ngamba gugaane nga ngugaana nga bampawo ekiseezi naku 14 nga ŋŋenda ng'era nkomawo nga bansindika nga kati awo mu process mu kutambula Nakitende anfuukira ekizibu mu prison buli waagira ayagala tugende ffenna nnime kati lumu twali naye era twali Kasanje tulima Nakitende kyava atuula ku kiti bw'ati abikula ebisambi asika uniform ekoma muno Nakitende yalina ekisambi sebo Nyazaala nga kinyiri ali ku Nazaalawo ate oba yayakindaga kati Nakitende akibikula atane wana ekifuba bw'ati ebbere ng'alipise bw'ati mukazi mukulu nga Nazaalawo ye Sophia Nakitende era oyo ye mutya tuba tuli ku nnimiro nga ŋŋamba ssebo tamalolaba omwana wange we yayita Shadrack wano nga bibifudde bwe bati byeru neŋŋaba nange raba ne mpulira nga embeera entabuseemukko nandaga ebisambi neŋŋamba oba mulogo emmundu yagissa wano bwati ebisambi n'abitamu bwati n'abinyeenya naŋŋamba olaba omwana wange we yayita ojja kulima kati lima obadde nga weeyagala wano jjukira ali yandabako era nga wendi nga neeyagala nkola biki namusangawo era yanwanirangako kati obwongo oba bwanzigira butya Nakitende antabukira abeera buli lutulima njogerera olubampitamuko omuko w'ekkomera lumu neekyanga numba bwali kumakya nempanikirawo omukono ne mugamba afande ku 2 njagala onsalireko eki nsaba onsalireko kimu either okutoloka nja kutoloka oba bampe transfer nve wano antu wange amazeeko emirembe njana kuva ku mmotoka ngwenfe ekyo yakibayingirawo muwazi yakibayingirawo naŋŋamba ekyo kituufu kati jjuka emmotoka y'ekiga erina abasibe beereeta empigi nankolera olupapula nalindawo kawungeezi ng'epaakinze eyo baasi omulundi ogusooka nga nyingira baasi eyo emitayimbwa paka Kigo Ntebe Road kati mbeera ekigo omusango gutambula olwo ntuuse emyezi 6
wanji jukira eri wamala yena ate ng'ebbanga sidde ne saamalawo ebbanga mukolo mukwano gwo taata kutamanyi saamugamba naka infact ayinza nobati yategeera paka nakati yakimanyako ko naddamu ne mugamba nga twalinayo graduation ewaka najja kati tutuse emyezi 6 kati Christmas oli munda kati Christmas tenoonya era sometimes ebiseera bimu olina oyimiriranga ggwe ng'omusajja kati munnange mba ndi mukomera mbeera mukomera kati mukomera omwo nayeeyisa nnyo bulungi kati ntuka ekigo ng'ekigo basiyaga wangi nga bakambwemu nga basiyaga ng'omuze oguli eri kusiyaga nga basajja basiyaga abavubuka abato kati ntuka ekigo waliwo omusajja bamusiba nali muto nali wajjaji we bamuyita Ssemugenyi kati bamuta naye bamusiba omusango gwali gwa robale kati musangayo baali bamuyita Ssemugenyi mulaba mujjukira mugamba kati natuka kiro namugayi robale kuba kubbisa mundu biki namugamba nga kati kumakya mwekanga omanyi ekigo olina woodi gyotuukira mbagiyita 31 we batuukira abasibe abapya then wayitawo ebbanga maze osoma amateeka ne babagabaga kigo nayo nsi ndalamu nsi wanga ngera bwowulira luzira nsi ndalamu kati kigo nsi ndalamu kati munnaye nga ndaba Ssemugenyi nga nziruka emisinde mu kigo mulimu ekisaawe mulimu buli sinzizo bakatuliki ba Seventh Day buli wamu bayina babawa tenti yaabwe okola kyoyagala mulimu amasomero osoma mulimu kati waddukawa oba ng'odduka nziruka ne mukwata ne mugamba Ssemugenyi nkumanyi nangamba gwani ne mugamba bakusiba nali muto ndi muzzukulu wa Kinusu nangamba omanyi angamba ozze wakoze eki nga tannaba nakumbuuza byona nakwata kumukonda ngamba wazze edikonzigo nangamba ng'okyali safe nangamba Katonda ngamba birala byonna saagala muntu akukwateko wano basiyaga nangamba otandikira ku buugi byakulya gwe kyoba oyagala oŋŋamba nagenda n'asaba n'okusaba olwekiganiro kyali kyo mumweraga nsavaivinge omanye embeera osavaivinge kyali kiralamu naawe ekigo ate oba olunaku nga sinnamulaba olwo olunaku njala yannuma nga simanyi nti oba ogenda kukyungu n'okufuna akawunga nensanga omusajja yali ku komito nga bamukomitinga asitamye mu kisaawe bwati ali kawunga kamulemeddewo kalya nenzija omanyi wobeera ekigo erindaazi nze sirya mandaazi n'ekigo olirabanga chicken ojabanga lusaniya lwempulira olanga lwama kati olabanga olwo lusaniya olufaana bayirawo lulungi lwakuba sirulyangako nga bwolaba olusaniya lwalama ekigo erindaazi bwoliraba oyo ebintu bindaba binyirira nnyo yatabbumu kati nga omusajja njagala omusaba nga mubuuza akawunga ako ssebo nkalye kigoba ekyawamu agamakomera amanene mulimu abasajja ab'ekyawa munnange ng'akakuwa nga namusaba looza yanyiga yakasindisa bigere bw'ati nga tayagala nakwogera nenkalya teyakyogera yasindika busindisi bw'ati nenkalya nensavaivinga nensanga Ssemugenyi nemugamba Ssemugenyi nambuulirira nangamba tolina kukola bwoti ne bwoti oli bwakkoona kabina waabirirawo oli kasa kuba kabina bwati waabirirawo oyo aba akwegombye oluluba lupanka direct onzewo bayi bangi nze sinyumisa bozi nkubuulira kuba nabiraba kati enkeera y'olwo wayise ennaku 3 Ssemugenyi ankuuma era n'okusula nasula yasaba nenzira mu woodi nebirawe bampa mu woodi y'ekirungi nangamba sulanga wano nga mpa bambi afaayo nampa porridge nampa buli kimu komereyo gye nalabira baleeta enkoko babaamu abagagga oli naleeta enkoko nga namu enkoko ennamu bazikiriza omanyi namu mulimu woteeri ennamu kati baddira bino ebikoko ebizungu oli ne bamuzingira ssente ng'akakadde weetaano ne babuzinga omulundi gumu kati jjukira ebikoko bino ebinene
bakimyumyula emabega bwe bati ne bayingiza ssente munda mu lubuto lwakyo kuyita mu kyende ekyo kati ng'akakadoba mitwalo 5 bameka nga baagala zituuke ku muntu direct ziyita mu nkoko kati netandika okweyisa obulungi netandika okuzzaamu abantu amaanyi nali so talkative kati ngentandika okubeera nga nzamu mu kyaki mpandika omukono okyagenda mu kooti ngenda mu kooti olwo bampa ennaku wiiki 3 ku mwezi naku 14 ku mwezi otambuzaako emyezi gyo ntambuza emyezi olwo kugenda naliirayo Christmas era nagiriirayo kati netutambula bwe tutyo basiraamu ne banjagalira banaye respect to all Muslims abali eyo siraamu abo nze siri musiraamu naye abasiraamu abo bambi balungi mulimu abantu abalungi okusingira ddala nze abasiraamu eddiini yaabwe njigiriddeko ebintu bingi kati muba siraamu eyo naye nga neeyisa bulungi nga njogera ebintu ebizaamu amaanyi kuba natuukanga ekyamazima ekigo olina kwogera bintu bizaamu bantu maanyi mulaga nti wadde oli ku kino naye kiggwe nkyogenda kubeera bwoti wadde olimu eno mbeera tomanya owandibadde bweru wandifudde buli kimu kituukawo lwa nsonga kiba kyakubalirwako okutuukawo naye one time ogenda kuba bwoti ne bwoti kali nga nzaamu abantu amaanyi mbazaamu abantu amaanyi mpola bagamba kyekyo ntandika okuyiga ntandika okuluka ebibbo ntandika okuluka ebibbo ebyo ebyemikolo ebyo nga mbiyiga nnyo kati munnange bwe mala obiyiga kati olwo biseera bitambula ntandika oluka ebibbo mbitunda olumu babisuubula omwo n'otunda nofuna akasente bakakuteera ku akawunti wali akawunti sizini eza banka naye akawunti zekomera so that ofuluma nga olinamu kasente kati twali tumaze Christmas jokera kooti ziddamu okutuula mu feebu omusiraamu ampita ambuuza osoma nti nsoma era ne wano mbadde nsoma olw'ekigo nsoma n'okusoma mwegyo emyezi nagimala nsoma obwongo buteebaka kubanga kye nalina okukola ekigo bwe weebumba bwoti ogw'eddalu okitegeera kuba nabalaba nga abagw'eddalu ekigo nga bafulumya emirambo ng'olaba bafiiramu abamu stress zibatta abasiya zinalabako omwana bamusiyaga olubuto ne luzimba bwe luti ndoza bamwibamu ebizzi ebyo olubuto ne luzimba nendaba nga afudde kyeseerabira bamusitulira akasuuka akabulangiti ne bakomawo ne bakawa omusajja nga bava kasitulirako mu mayiti nashokuti nengamba bannange n'obulamu eyo ekigo ssebo kino nkyogera waliyo omuvubuka ng'alina waayita Najjinda nga yakola ne mu sick bay ng'alina waayita Najjinda yes naye nga era bamutwalanga mulangira asula mu sick bay nga musibe ngira ali mu uniform nga bamusiba kamanyiro ke kamusibya yayagala omwana w'abandi ate n'atandika okuvuma bacomplainant olw'okuba bamweyimiridde ne bamuwaabira bamuzeyo bamusalya busalizi okitegeera ng'aswa mu sick bay aswa bulungi anyirira naye nga ye matida kyalibwa bamusoba 24 obajjako remission nga alina okukola emyaka nga 18 something oba 18 bakwatako kugundi kabina ne bakwata kabina waliwo yakwatako ne mubogolera yali musajja mukulu akwata kabina ngamba gwe yanga kati jjuka nga bakiŋŋambe ye bakkoodi kati ate mwayitawo ennaku 2 nansindikira chapati kugambye olaba ku chapati mukomero olabye obakwani lama lusaniira oba omulabyeko boye era olabanga olusaniira oluzza okuli buli kimu kumbe chapati naye nga semugenye bibyo naye abiŋŋamba weyakuwa chapati omusajja wagirya anagirira ddala nnyo nnyo obadde kimanyizo kati ogenda kunkwatirawo oyinza okusiyagira mu bantu tosobola kati tubeerawo kati we nasingira ddala okugwamu amaanyi lumu waliwo gayi bajja omukyalira simaa yali taata oba taata Enoka kati abajja bamumalamu ate bumazimaanyi ne bamugamba taata Enoka nkubuulire maama Enoka wamuleka mu kayumba yakaddukamu omuvubuka bw'ati n'amuwasa era yafumbirwa taata Enoka yagwa okuva kadinisa wali we bamubuulizaako yajja akutta emigaati otuuka wakati w'ekisaawe n'agwa teyafa n'azirika naye tekyamumalira taata Enoka kati kumanyi buli saa 7 babala abasibe taata Enoka yagenda mu kigo nga
nga ffenna batuyise tusimbye layini ye n'agenda mu kibugo n'akwata akasoba yakajjawa ne yeesalako obusajja bw'ati bwe n'abukuba mu toilet juya waliyo toilet ez'okuflashinga n'akuba ya flashinga ebugende abeerawo nga talinawo kintu ekyennaku teyafa era bamuteekamu akaseke n'afukira mu kaseke n'abonaabona ate bubonyiibonyi gaziguddemu kati olaba ekigo mukomera ebyo bingi nalabanga ng'abantu nga bafa nolaba omuvubuka omuntu kati ngoyo gwengayo gwe baasiyaga ne bamuyiwa amazzi mu lubuto n'afa buto ne luzimba ne bamugamba okukujjanjaba sooka oyogera ani yakusiyaga wasi yamwogera era yamwogera ne bamukwata obanga kukomera nga nalyo lirimu ekkomera kyegambidde kyenvudde okugamba nti eyo nsi ndala komera naye nalyo lirimu ekkomera waliwo nabo we basibira olinga abalimi nga bolaba wano mu nsi ey'ebweru bwe tuli nti bozza emisango bakutwala mu kkomera kati ne mu kkomera waliwo abalemwa ate nabo ne babatwala mu kkomera naye eryo lyo lyattabbumu kuba liba ly'amazzi obeera omuto ly'amazzi bayiwamu amazzi mu kaluumu kati teweebaka obeera oba otyo kwegamba bakuggyamu ettumba tukyagenda mu maaso kati munnange oli awo otambuza ebbanga kati ng'obula lwaki nze njagala abasiraamu kati waba omusiraamu mukulu yali mugagga weeyo ntebe ye baali bamusiba ebbanga era kimanyi tannaba kuba namulambulako ebbanga kati covid awo yajja nga temukkiriza tebatukkiriza kukyala ate baagala id simanya biki nalaba process nyingi ate ng'ekisinga okuntisa ekigo ogenda n'oyingira geeti nga nnya n'ogamba oba nadda oba sidde naye ng'ojja kudda kati aŋŋamba oyagala okudda musomako nze njagalira ddala nambuuza muno oyizeemu ki n'ebibunyonyola byenjize naŋŋamba bwe naakuwa amagezi onoogakola nti ye ambuuza muddayo ddi mu kkooti nemugamba ti kimanyi naŋŋana ye yali abimanyi naŋŋana mujja kuddayo mu February naŋŋana naye mwana muvubuka gwe okusinziira bwe nkulabye njagala bw'ofuluma todda bino biralamu okyali mwana muto naye bw'ova wano genda okole genda ofuuke musajja wavunaanyizibwa genda ovuke omuntu omulungi naye mbiwuliriza kubeera bw'oba mukomera oba wa ddiini nnyo ddiini nnyo era bw'oba musiramu eswala tezisobola kuyitako bw'oba mulokole osaba era bo baziina buli musiramu ali eyo ekigo oba yeruzira basabira ddala basaala buli omu atereza eddiini ye akaseera ako kaba kazibu nnyo balaba ebyamagero ebiyinza okujja ne bavaamu buvi okitegeera kati munnange omusajja ngamba oyinza oyina ku mazigako nze nyinza otuuka nga sirina kati mu bulamu bwange n'ekintu kyensobola okujjuka kali nenkaawo oba nga nakiyitamu naye neŋŋamba naye we naatuukaawo n'ekisikaninga nga tekijja naŋŋamba tofaayo nkulaba tojja sobola kukola ki kukaaba mukomera tebakkirizaamu kaamulali naye ye yayina akiseese esobola okubifuna ebyo ebintu kuba akasente yabeeranga nako munaye musiraamu nga ntumiza kaamulali empeka ezi kamulali nga tamanyi na lunaku lwengenda nga ngamba njagala lwolimanya nti nkyokera mu kkooti enkya mugenda mu kkooti ojje wano ku waadi yange wensula ono ne kaamulali naye bw'onootuuka mukamu nambuza omanye oluzungu naŋŋaa ne bwoba olumanyiimu kati bw'otuukanga mu kkooti yogera luzungu naye bwe basomanga Uganda verses kasi owulira nga basoma Uganda verses tamalisha ddwako okusitukaako kubayo kaamulali kaamulali oyo agenda kuleega oyogere oluzungu onyonyole omulamuzi buli kasasiro yenna omunyonyo byoyiza omunyonyole buli kimu bw'omala ogenda kukola ki ajja kukusonyiwa nanga ngenda kulombereddwa ngenda kukola ntya sajja oyo yali w'amaanyi nnyo Katonda era mukuume bannange kati nga nina tuba tuli awo nga balanga naye yagamba bamusibira ki babirala lobale era naye yali wa lobale yabbisanga mu yaŋŋamba yakikola naŋŋamba ye ssente ze yabba azina ne bw'abeera awo buli kimu yaŋŋamba ye buli kimu kikola kitambula nga bwe kiteekeddwa okukola ki okutambula naŋŋamba ajja kuwangaala era akimanyi ajja kufuluma
nangamba naye sikati naye nja kukola ki Ufuluma. ate buli kimu nga ekyange kyenina kikola kitambulira kyalinga kitambula abajja tebajja ne bamulambula abaana be bajja ne bamulambula kuba yali mukulu ngamba oli mwana wange tuvulaba onnuma munnange omusiraamu kyeyambalira mbiyita ebyokusaaga naye saabizalawo era tozalawo nga advise y'omuntu tumanyeemu eyinza okukuyisaawo kati munnange ng'olunaku lutuuka batusoma abagenda enkya mu kkooti nga mulumbirawo nga ngamba ate opapa ojja kajja okanone ekyanga mugenda era bwe nakola nga tuyingira bbaasi basoma nga tuyingira bbaasi paka Mpigi nga basoma bandi awo nga basoma erinnya lyange Uganda versus Tamale Shadrack kutekamulaye nga mukubayo basinayingira kaguli basinayingira kaguli nga mukamwaninga gwe bayiridde asidi nga Kamula lyambalala kati olwatuuka natunula wansi nga Kamula lyandizi gumanye empeka za Kamula libiri nantuuka ng'omulamuzi awandika ng'abuuza waliwo complainant yaliwo yali yabivaako naawe nga yabivaako nga mpanika omukono nanguwanika nga ngubezaawo nga Kamulali nangirawo enti Kamulali nga sina mazzi kata Kamula era infact Kamula yali ajja kunkutula omutima agwabye oyo ogenda kufa omulamuzi nga nsaba nga ngamba kiki kyogamba koodi ng'okaaba nga n'ebigambo bijja eminyira nga jazza eddamu nuga Kamulali andika naye ng'ezziga teriva ku mutima naye nga ngamba kiri kanjogere bante nandyoka nyinyonyola omulamuzi ng'amugamba nfuuse musajja mulungi ngenda kweyisa bulungi mu society njize ensi njize omuvubuka omutuufu bw'alina okweyisa njize buli kimu ngenda kansolinga ng'abaana nga muwabye ngenda okukola nga njagala nakuddayo kusomera okusoma nga mbimunyonyola ebyo byonna nga ndi musajja mulungi omulamuzi yali mukyala yali mukyala omulamuzi nga ntunuulira okumala eddakiika nga 7 bwawandiika ng'ezziga lijja nga ndyoka nali mu katishaati nga nkasika bwenti nga nesiimula Kamulali nga ndi bubi nga ntunuulira nga wandika ng'amala anyinyonnyola okusinziira ku byoyogedde okusinziira n'endaba gye nkulabamu biki kkooti ekweyimiridde ku kakalu kaayo ka miliyoni 2 ez'obutaliiwo kkooti ez'obutaliiwo omulamuzi Bambi Lawyer yali yakubadde ekikopo ye nga yakikuba dda oyo wa gavumenti munnange ng'omulamuzi santanga nga mbojja kudda ennaku baba tebakutadde mu biwedde ennaku z'omwezi bwe ziti naye obogera kuva wabweru ova wabweru oba omaze ebyokukomera kiba kiwedde ng'emizira givuga Bambi abakwatibwa edda ekisanga bakwatibwa edda ekisanga naye ng'ezziga teriva ku muti Kamulali yasigala ndeega mpaka kufuma ng'osobola kyekyo nga nsanyuka naye ng'olwo omutima gwange byendabye mu kkomera n'obulamu bwe mbulabye omutima guŋŋamba genda eka bino oli mu muzannyo genda ewaka ewammwe oba kiki oba kikigenda munaye nga bawandiika osooka n'obeerawo si bwe baggaye nti fuluma n'ogenda osooka balina okuwandiika n'osayininga buli kimu nza n'olowooza oba bakuzaayo byonna nga mbiyitamu nga mpandiika nga nsayininga nafuluma najja neesuubiza ebigambo bino wammanga nasuula ne bwe naakulengerera ng'eri nja kudduka nakitende siriddira mwana wo endabye nkirabye munnange nga nfuluma bwe pa nga ngenda ewaka nga ngamba taata ne maama munsonyiwe kavubuka ndeeze mpulira nga ntuuse munsonyiwe naye mumbeera eri ng'okyali mukomera emabega watukesana n'okola comparison ey'ekigo n'eyeeno gye wasooka okubeera Mpigi
noga kale tubanze nganzira yempiji natooka nti ekigo obeerayo nga tofuluma olaba kanyonyi ekigo tolaba ku kitonde kye bayita kikazi omanyi nti n'obutalaba ku kitonde kikazi owunga mukko era nze kankubula ekyo kituyinza obulikika ng'ekyekisibu naye omusajja alina buli obeerawo nga tolaba ku kitonde kikazi bwoti ng'olaba ekitonde kimu kisajja kyokka kubanga n'abasiba abakazi baalinga ate bo sayidi ndala nga temusobola kweraba n'ebintu ebirala olaba bunyonyi ofulume bweru obanga ava mu nsi oba eyaawa obanga bino ebikoko bibalundira mu mayumba bwe kifulumako ebweru kizengerera buzengerezi bwe kiti bobeera so nali missing eyo life ate ngeri ebweru ofulumanga n'olaba ku birala naye ekigo olaba ku mawulire bebyo byokka tolina kintu kirala kyolaba omupiira mu abaguzanyi ne dokita akola ekigo omanyi waliyo badokita njogera kigo naye mu makomera amanene gonna dokita waamu mbamba dokita nga babasiba nga ye dokita w'omukomera naye nga naye musibe abasomesa basibe naye nga basomesa baali basomesa bayagala babwana baba bibasibako simanyi buli gwe kyomanyi ekikolebwa naye mwavangayo ababaziba ekigo kirala ekigo temulima egyemisango deformment ng'olima ng'ofuluma tolina byofuluma era abafuluma babbe babusimu biki ng'obeegomba noga singa ngenda nitambuza ku mubiri n'ennima weno nga mubeerawo ne muzanya ku mupiira ye gwo gubeerawo era mubeeramu zi tournaments mulimu abantu abali talented abayimbi basunira ddala gita mulimu instruments nyingi nnyo zosobola oyiga mulimu abayimbi bakadongo kamulaga ekyegamye nti eri nsi nayo ndala ekigo neruzira nsi ndala kati ate eruzira waliyo ne street ngokuli abasiba abeetunda naye nga musajja ku musajja mwe muli abantu bino mbyogera nze mbyogera ku kamera mwe muli mukomera amanene mwe muli abantu ng'abubira musajja munne mukomera ng'era atumye ebizigo n'abitumya ku akawunti ye ne babireeta bya mukazi we naye nga musajja munne nse nkubuulira ebyo mwebiri ekigo luzira naye waliyo neno ekigo waliyo street y'abeetunda nga basajja ekyo kyo saakirabako naye okusinzira ku statement eva ku maye babatransferring eva eruzira ne babaleetako eno nga kibayo naye ate ekigo baba mu nkukutu nomanya nti oyo mukyala wooli naye nga musajja munne oyo mukyala wooli era yamulabirira ogenda olaba paketi z'engano zijja butto wajja akadomola ebyo bijja bibeerawo wali mu nsonda omwami agenda omukyala agenda kufuna n'omufaliso n'amuweereza n'omukyala naye n'afumba nga bwaweereza kati time oyinza okumbuza beefuna time ki kati waliwo wano mu zino time tugeze waliyo emipiira kati mudde omutebe aliyo bo bagendamu eyo toileti ezezuluni bagenda mu akasenga oke bakozesa ne mawulira ne babasanga bamu ne babakuba bamu ne bagulirira bamu ne babatransferinga oba okitegeera naye nga bakozesa nnyo advantage y'omuntu eyakatuuka nti obeera tomanyi mbeera bwetambula olina gamba nze okukolera bwe nti ne bwoti okuyambako kubanga abalina ssente mwebali teekawo ekintu teekawo bakuwa omuggule imagine bannaawe n'ebigambo by'omuggole koko kuba kuwa omuggola naawe kuba kuwa omuggola awo tewali kigambo kigendawo awo kuba kuwa omuggola nfuluma ndumba muzeeyi mugamba nga maze bulijjo okulinze namanya enkomerero ya bino byonna obeera olina kugonda buki kasawooli aŋamba ewaka weewali ate waliwo obuzibu netandika ngaolowooza kyekiri neŋŋamba kanzire mu nsome naye nga buli lwembeera ku ssomero ndaba nga ate nze ndi muntu mukulu nnyo nga ntuuka n'otunuulira abasomesa ekigo nabalayo emyezi 8 ne wiikisi 2 emyezi 8 ne wiikisi eza naye emyezi egyo 8 ne wiikisi 2 sikuzanya ekkomera lizibu nnyo 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 era nkubiriza buli muvubuka ali eyo oba okyasomasoma I repeat it bw'oba okyasoma teri kisinga kujja mwana ku kusoma oba kukujja ekintu kyonna ekiyinza okujja obwongo bwo okukusoma biri ebintu ebi omulenzi oba omuwala kasita otesitinga ku sex
ne mwesanga nga muli bakulukulu ne mukola ka 6 bwe mumala 6 n'owulira nga toyagala kuva wali mulenzi oba omulenzi toyagala kuva wali muwala mba mulina kye mutandiseewo ekigenda obbalemerera ekyokubiri ssente kasoyagala ennyo ssente ezo oyagala nnyo ssente nze nali njagala ssente nali nzagala kubanga nalina okukola waliwo famire ng'ezimu ebintu ebimu bwolina obyetuusaako ng'oviyasi olina okubeera olina okunoonya ssente naye nze kyasinga ennyo okunzijja ku mulamwa otwo tusekisi otwo tutandika otwo tubi nnyo owulira nga ali mu nsi endala otandika okulaba nga bino ebitaabeewo mu future olaba ofunye okitegeera so nga ate singa oba ogumiikiriza buli muvubuka aliyo singa oba ogumiikiriza ate mu time zo kinyuma nnyo ebintu ebyo bobikola mu time zaabyo ate onyumirwa nnyo singa obeera tokipapidde sekkomera welito eryakutwala bwelito bwe lyantwala kati waddayo nosoma naddayo nensoma naye awo mu kusoma lumu mba ngenda ku bbanka nsanga oyo nakitende yansibya nali ku ttera bwe nti ngenda omulaba naye alla era ttera yagamba oba ono kiki ekituusa nakyusizaawo mindset nenfuluma nalabira omanye otunuulya omuntu yakusibisa nojjukirirawo buli kimu nekijja nadduka emisinde ofuluma sentinary bank nagifuluma nentambulirawo namutya era bayira wenze mutya kubanga kyesingambye mba ne kwekyo omukazi oyo yaŋŋamba awo wenkugambire weyambikkulira ebisambi naŋŋamba kale tamala olaba omwana wange togenda kumwagala ne bwe munaaba muzadde mwana ajja kufa bwe munaaba kiremeddeko nga baganya ofa abaana be muzadde akiri ndibawo obutwa ne bifa nze kafiruna toyagala mwana wange yali musiraamu eyo statement yampuumira mu matu ne kati ekyampuumiramu yampuumira mu matu ne kati ekyampuumiramu yakyogera ate ng'ali serious nakitende Sofia gw'omumanyi gwe yaŋŋamba newe munazaali erya nawakiri nebigana jabbiwa obutwa bife naye nga toyagadde mwana wange neŋŋamba kikina nengenda okukola research kubanga nakola research amala nentukako newe bamuzaala nentulula neŋŋamba naye anyway neŋŋamba why sijja kukolokota nnyo neŋŋamba why maybe mutima gwe naye ngaawo wonamu eyo process baŋŋambanga ne baŋŋamba omukazi oyo nga si mwangu omukazi wa mutima bwe guti nga ne muwaza akiŋŋamba nga ŋŋamba biri bya laavu yaffe laavu ate omwala ye tewadda mulabako omwala kati nze mulaba nfunze musajja mukulu mwala musomesa naye lwe namulabako lwali mipiira gyali weeno ene wankulukuku nenkalabakanyemu okumudduka saamudduka namutunuulira bwe nti najja wendi nagamba oli otalemga fazi nembanga emwekanze nga Fazil ogamba otya yazaala nda n'omwana alina omwana nga Fazil ogamba otya ndi bulungi ogamba otya nentambula neŋŋenda saayi wanvuya teebereza omuntu gwe nali njagala kubanga namwagala infact first love yange gwe nayagala omuntu naye yakusibya nti yansibya ate tiyalemya kusinga yalemerako n'agamba omulenzi wange mwagala batusibe ffenna kitegeera notekawaka kati kubanga nali nkirabyeko tiyakikola okitegeera kiringa bwona osanga mukazi wo ng'ali mu bwenzi n'okwata ejambiya n'otema omusajja ate gwe ne bakutwala ne bakusiba bano ne basigala nga beeyagala okitegeera so amulese n'omuleka noga tekyebeereka naye egundi y'ekigo emazzemu amaanyi njagala nga mpanvu bali anagimpa obulungi olina kufuna omuntu ng'aluddeyo nyakubulya hisitole eyo ey'amakomera amanene mafu nnyo ebyuma biggwa byokya nda yemboozi ya Shadrack omanye omuganda alina olugero lweyagera n'agamba nti omuntu akwagaliza ekkomera akwagaliza ntaana kati oyogera ekifaananyi ekyo ndi mukiraba kati yeri entaana y'oku nsi ndalamu biba bisenge ogaye pozi tembeera mataala ekigo kati byatereera byakyukamu tivi olaba
ne Richard kirala chujako film za action ze batakiriza nyeze ze bikomando bikimu ezo okwegunga ne mukola namwe ekikomando kyamu naye bisigadde byakyuka mukati byakyuka nenze we naliyo embeera emu ku yaliyo atera nga bomanto ojja kumanya byansindala era waliyo n'ebirala bingi ebitambula oli bitunyumiza bingi ebitambula nti olwokuba osala ekitegeera n'osala ku kino naye nga byebimu ku ebyo okujja otongere otubuulire biki ebirala kinkozi kati kumbuzaawo sisimu yakigo olina okusengeka ebibuzo kubanga bye ebintu bingi awo mu kigo wakati awo anyway ibadde emboozi ya Shadrack tamanyi sooka otumire ku bantu bo nyongera okutumira abantu mwenna bannakampala okusinga nyongera okutumira abantu mwenna abali ku mukutu guno mwenna yo muli gye muli mu nsi ze simanyi kubanze manye ensi emu Uganda kozi nambalala naye mwenna saba Katonda mwenna gye muli abakuume abatemera amakubo we gatali mwagale nnyo omukutu guno ize media mufollowinge buli kimu kitambule bulungi yes ntumirako mukyala wange simanyi naye kimanyi talaba njaga omuga nti mwagala nnyo Katonda amukuuma mu ebisinga anyway yeah thank you so much abalabye emboozi eno okuva gyetandikidde paka gyegweredde tubadde ne Tamale Shadrack emboozi mugiwulidde biki byasanga mukomera lot wetpa tuwuliriza emboozi zino tunyumirwa once in a while yes ne tubeeko n'ekyokuyiga kiba kikulu nnyo ddala so guys naye nga njagala okuyisaawo tumirako ku Fad Sebulime Steel Stone nawe nkutumirako Judith Jackson nawe nkutumirako ni omulala wano leero njagala ntumire ku bantu Patrick Kimuli yes Grace nawe nkutumirako Douglas Freeman nawe nkutumirako Kunga Abat nawe nkutumirako mwenda monnawe musinze okubanga mutulaba thank you so much tusiimira ddala Collins wana ali mu nsi kibannange waliwo nalina acaps yalisalako mwenna abadde njagala mbatumireko olwaleero Emmanuel thank you so much mwenna abatulaba Kembabas nawe webale nnyo kubanga otwekumirako Queen of Chagwe nawe webale nnyo a lot is coming tubagala nnyo naye era nga nsooka mpisaawo obulanga bwabakama bange omuli Ramal Sania asangibwawe Wandiga so obeera awo nga yagala okwerya ku lusaniya olulungi ennyo olwaddala olwakabi olw'ebbeeyi ate si lwa bbeeyi nnyo sijja kubatiiza nnyo naye nga olusaniya olulungi oluyonjo twaganye tutya ku mmere baba lufaanana bulungi simanyi nakumanyi naye lusaniya nja mukolera njafunayo wiiki akiri muvugero ningendeyokko twaleyo Subebe wange Subebe omwita atya Subebe emboozi zotandise ezo so Ramal Wandegeya buli kimu akikolera tekubbe entono however to complaining nga nnyo nti simanyi ndi ntinda simanyi nalukima nti wonna atuukawo just okuba ku namba yaawo oba nogenda ku Jumia no downloading nogenda ku Google Play no downloading a Jumia oba Glovo then notekamu Ramal luba lukutuukako wonna wooli genda olye ku mmere still tubeera no Satellite Hotel Saasi Chanja Road gwayagala ebisulo ebirungi ebyokwebakamu byokummuliramu jangwa ku Satellite Hotel kabeeya akatono balina parking yard ngazi ennungi ennyo ate era si balina Satellite Health Club gwayagala ogenda mu gym mu sauna mu steam bath ne massage kasente ku kabeeya akatono ate mba babiri basatu bana aka discount kabawe kali jangwa ku Satellite Hotel obeere nga ate onyumirwa you have fun ekifo kiri okay kiri a bit corporate naye kibeera ku corporate tekisosola okay so you come nobeera sibya kubeera wasimanyi nadde musawuna simanyi ebibuuzo no biba biralamu wala nange esimbeeramu so biba biralamu jangu onyumirwe bakuyitako eyo kyayoca weze bujja wano ku Satellite Hotel tubadde ne Shadrack Tamale thank you so much achajja nnyo akyatunyumiza ebintu bingi nnyo Brian yabadde ku kamera sigala nze Nabulime Esther omwana owa ennyonyi nyange mbaagala nnyo much respect we love you all take care